Bafutu soja ene ibadde message yange nti okubeera nga Magala tebamuwadde card tekitegeeza nti muluzinze. Muwangudde nnyo kubanga kakati ne public esobola okudiscussinga ku Magala ekitegeeza mumaze okuzimba omukulembeze wammwe nti is a leader in waiting. Waliwo omukulembeze yameesinga kankubuulire mugana Ensaimo. Waliwo omukulembeze gwe bayita Roy Sembogga. Roy Sembogga singa kati ndowooza standing chances nnene nnyo okubanga agenda kudda mu Kawempe South. Naye mistake ya Roy Sembogga gye yakola kwe kuditachinga. Kenya ali wa mayi naye kadi ye yamunyiza. Roy Sembogga tukitwale nti ye generation ya Magala. Because Roy Sembogga is Magala generation. Exactly. Kadi neta muwebwa ne bajiwa Kaziwe Bashir. Kaziwe Bashir n'atuka mu parliament na amesinga up. Kati saa zino musika banoonya na munyino onye. Okitegedde. Ndi kati balina kusooka kugattana kwawula naye nga ate waliwo enjawulo y'okwetegeka n'okweteekerateekera. Nze kino njala kitiza okusinzira ngamba muganda wange Luwemba mumanyi. Kubanjogera ne namba yagikola ki? Yagikuwa. Oyina abantu abasobola okuyamba okugenda mu kalulu kano nga independent. Naye future ye ekyali bright. You would be another person gwe twandibadde twogerako wano nga tumala Magala twogera ku ggwe. Naye tekisobose naye tekinnaggwa okyasobola. Nze nsaba tewandigenze ku ballot eyo. Oba ntegeera bulungi tewandigenze ku ballot oba osobola because mu Uganda osobola okulaba Saimo ng'ekintu kyakola teyandikikoze naye n'otamanya biki ebimusindiikiriza emabega. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705 479 oba 0753 319 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kale nkwaniza kusema official yonna gy'osinzira okuba nga atotulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga tofuna video ezifaanaganako bwe ziti. Kwaniriza mu episode eno buli boonandabanga n'ennyanza ono n'omuntu omulala ow'amawulire
omanyika nza tulina abatali bamawulire nga the analysts nga bane perception ye ku nsonga ekola yabeera ne view ye ku buli kimu view ye tujja beera nga mu kye tutumanga insight tutunulira ekintu naye tukiwa insights ez'enjawulo so eyo show mbeera 50-50 of course mbeera 50 presenter but of course nange mba ne insight ezange ne tuziwa mu ngeri ey'amawulire so nina Nyanzi ono tubeeko insights zimu zigenda okuba tutunulamu era nga tugenda otambulira ye card ya National Unity Platform egalidde olunaku olwaleero nga kanseri ya Luyimbazi Nalukoola musajja waffe oyo I think ekifo ekyo nkirinamu omukisa Segirinya yagenda anyway kati awo niangalaga nti agenda wangula because nesuubira ajja wangula Segirinya yagenda okulya mu kaadi naliwo oba ye Segirinya yali musajja wange nga muliko bwe nti Luyimbazi mbadde mugendako bwe muvaako lwansonga nti sibadde muwagizi mu kalulu kano so okwagala kwange kubadde kugenda kusinziira ku bintu ebyenjawulo kati saazo ndi musanyufu nti Luyimbazi awangudde naye omutima gwange guli mu kukubira w'amagala gutunuulidde magala gutunuulidde magala ng'omuvubuka omuto abadde azze mu kalulu buli muntu yandikitunuuliddemu eyo perspective nti kabe mukulembeze w'ekibiina nga principal atunuulira nnyo ekyokuleetera abavubuka banene okwenyigira mu byobufuzi naye tukkirize tugaane nti ekyawula Nalukoola ku magala nti Nalukoola ye alabika si futu sooja naye muvubuka era wa mulembe guno ate katono nnyo Nalukoola ye generation y'abannabyabufuzi abatono abatali bangi kale abangi naye abatono abaafuna ku mukisa okumanyika Owekitiibwa Mpuuga Sseggona Nambooze n'abalala bwe baabulira ekibiina kya DP abavubuka abaali awo abaali basiikiriziddwa olw'obunene bw'abasajja bano baafuna opportunity era Nalukoola waafunye omukisa okutandika okwogerako on behalf of DP walaba bakatandika okukwatamu nga balina n'ekitebe kyabwe kiri awo ng'odda bwotyo odda Nankulabye obokkirira Nankulabye ate ekibiina omusajja n'akitwala mu NRM Nalukoola watandika okulowooza wa watuufu wakola ki wabalina okudda so Nalukoola ye generation y'abannabyabufuzi ebadde eddako mu DP singa obukulembeze bw'omukulu Norbert Mao bwasigala buli focus mu kulwanyisa Mwami Museveni n'okusigala ng'ekibiina ky'opposition ekiriwo so is not a honorable Mpuuga's generation but is the young generation ye generation eyatunuuliranga Bampuuga naawe oyinza okuba Mpuuga mukyabu kyayi naye nga wali omutunuulira ng'omukulembeze omulungi era munnange bwe kyali kati okubeera nga nkugamba nti ono omulenzi Magala ne Nalukoola bwe tubateeka ku weighing scale buli omu abadde alina kyasinzaako munne ti ate bwe tudda ku sayidi y'obumanyifu being popular manyi being popular n'okubeera serebu byanjawulo kati tugenza okuvamu eno debate Nsereko ye serebu waayo is a celebrity nakati akisigazza naye ate kana kakoze akasembeyo ak'okuzirika kamukoledde nnyo by the way simanyi batunafuna omukisa naye ne tumudiscussingako okay kati kanjogere ku mukulu ono Magala wetumusigazza oba wasigadde Magala mugezi okusinziira mu bigambo bye byasembyeyo okwogera agambye nti abadde mu eyo process era abadde agyetegereza era ali willing okubeera campaigning manager wa Nalukoola kakati mu politics wabeerawo enjeru lw'ogibikka kyekiri eri kye nayogeranga tutandika nagamba nti enjeru ya Luswa yagiraga mangu even nga n'omugenzi tannafa enjeru yagiraga kyova olaba nti yali yamuteekateeka n'okumwogeza kali akantu ke Kawempe North ng'akimanyi ono alabika tagenda Lama akyako yamukoya kaali kagundi kabwa kansala Yosefiri okitegera namugamba nkolerayo akantu nga tannafa so kati yakibala nti ono ajja kufa n'amugamba kankolere okandekere era kyova nti yatuuse n'akajjayo otegedde so bwe bamaze okugaba kaadi Magala ekyamazima ateekeddwa okuba nga yatuuziddwa abakulembeze b'ekibiina
ate nga naye understanding principles ez'ekibiina kwe kitambulira kana akalulu kekawempeke tuva mulowooza no kayikyalinayo ebbanga eddala ate tukaddemu tugenda kuba twakakamaliriza emyezi 6 tuddeyo anti gwa mwenda lwe tulina okuddamu wate okukuba ttooki okitegedde okulaba ani agenda okuddamu okukwata ki so opportunities eziri ku side y'amagala ne maturity gyasobola okulaga omanyi waliwo kafirimu ke bayita The Dove the Jackal kamu ku buseri ndowooza obubadde so popular nga tutandika omwaka kubanga tumalako December kayigiriza ku muntu nti oteekeddwa okuwa ekintu obudde n'okugumiikiriza engeri gye weetegerezaamu n'osoma embeera n'ogamba nti kati ati the right time ngenda kuwininga oba ngenda kubeera ne win so magala win ye agifunye leero naye ng'egenda kujja luvannyuma nti kunnalukoolo okubeera ng'amulekedde era nakkiriza nze saagala kitunuulira mu perspective egamba nti anafuyiziddwa okujjamu eyo reese baddemu abantu 10 n'obeera nga gw'okutte kyakubiri it is a plus. Actually twalina challenge tugenda okujja mu kalulu ako nga mulimu omuntu ow'amaanyi ensi gwe yali temanyi yali Salimu kuba yavuganyaako ne kusegirinya I think oba yafuna obulunga 10 mu something kyandibadde kibi nnyo Footsode okukwata ekyokusatu kyandibadde kibi nnyo oba ekyokuna kuba Salimu oyo mu kazannyo k'abaana yakola ki yalimu so nze ekisooka kyensooka okutunuulira obuwanguzi bw'amagala obusoose nti ekisooka Kawempe North yonna emanyi erinnya Magala kati emutegedde testimony z'amagala ezo z'amaanyi nezibadde mu community y'amagala Footsode abo bangi naye nze mbageraageranya n'omuntu akuŋŋaanyiza abantu 10 mu theatre abantu abo bwe bafuluma buli omu nadda ewuwe toba n'abantu Footsode bangi mu community mwe balimu naye bafuluma ne basaasana mu constituency babula otegedde bulungi kati akalulu kano kawadde ensi okumanya Magala yaliwa ensi neewuliriza Magala biki byakoze ensi nekkiriza nti ono alabika musaayi gwa Nuupu muki waddala yennyini Magala n'ataweebwa kaadi ate Magala nakkiriza era bw'otunulako mu vidiyo z'abantu abali mutunulira Magala bagamba nti ate ono nga mukulembeze nnyo okitegeera nti yakiragirawo even on the day eya debate nze nakiraba Magala yakwasa Nalukoola win ku debate era ndowooza abaali bakyegendereza mwakiraba yamukwasa win n'alaga nti wonna yali wanjawulo ate ekyokubiri nti NUP eno bw'ebanga eportrayinga n'okubanga ezimbiddwa ku mpeera y'obutaba na kyeyagaliza driving selfish interests kireetedde nnyo Magala okubeera ng'awangudde emitima gy'abantu mingi nti ye mu bino tatunuulidde ye ng'omuntu ate ekyo nga kye kireetera omuntu okuwangula so bwe muteeka ku minzaani Magala agenda kufuuka omuntu ow'amaanyi mu National Unity Platform era mujja mulabako ku mu Parliament ajja tuuka ayingire kubanga kino kyakoze mu kalulu kano okujja ne tumumanya kati tumutegedde ekitegeeza bw'anaakiipinga on nga advocatingira ku ebyo byabadde ayimirirako abantu abasibe bamanye NUP yo etambulira ku politics wa foot soldiering oyo politics talina muvaaka kimanye nti akalulu akasobola okuddako baka 231 kasobola determininga fate y'obulamu bwe ne future ye so nze ku ndaba yange Magala is the right candidate era mulungi naye ekyokubeera nga akkiriza ate nakyo tulina okukimuweera kakati nze wendabye ku kintu kya submission erina kineesesa okujja mu bwongo wange now tugenda kutunulira ku birungi n'ebibi ebyokuwa Nalukoola kaadi ebibi by'okumma Magala kaadi tuweeyinge n'omulabe tumukole tujja mulekera ekifaananyi ekisooka Footsode bannyogoze nnyo era mpuliddeko n'ebigambo bya oyo yakajja mupya naye ekisooka neggulu likkiriza nti Magala is a true Footsode yaliko mukomera wabaddewo allegations zino Bobi Wine talina gwalabawo awuliriza Footsode era bebasalawo basimanyi kimmanyi ekyo mbadde nga mukiwulira wabaddewo n'omukulu omu wa NRM yagambye nti aneeke yagambye neeke ya NUP Tonewolozi Edi Mutwe bagenda tuula bawe Magala kaadi so statement eyo yakoleddwa omu ku banene mu NRM ekyokubiri wabaddewo endowooza nti nno
Bobi Wine yajja kusaanyaawo bannabyabufuzi be yasangawo abakulu. Kaadi nneeno eyina engeri gyereeta ebigambo ebyo n'ebireka awo nga mulina okuddayo mu bifumiitirizeeko biki oba bituufu oba bikyamu. I understand. Kaadi ya Nalukoola ekyalenjinga abasajja ba DP Block bonna nga bwe bajja okusaba kaadi. Kasibante bw'ataaweebwa kaadi yajja obwa Namunigina. Mabike bwe taamuwa kaadi yajja bwa Namunigina. Sajja lya Beene yajja bwa Namunigina. Kawabeewo wennyini e Kawempe yali azze ne Kidandala yajja bwa Namuki. najja naye. Now, reaction y'amagala gye sisuubira kukyusibwa. Ennyonnyola generation y'abannabyabufuzi abazimbiddwa Nuupu. Kubanga mwenna ffenna nsaba tukkiriziganye nti magala ye product ya Nuupu ya. Nti wadde kinnumye nnyo naye kino kyekyaffe. Naye ekibiina kisazeewo bwe kiti. Ne kibeera kibuuzo eri ba veteran politician mwawo. Lwaki wo wabalema? Olaba nayogedde ku kantu kakubeera nti NUP political party tetunuulidde nnyo biruubirirwa byakubeera nti bakuŋŋaanya bingi wabula bazimbye ennyo ensigo y'okutransferinga obukulembeze obussa mu baana. Njagala ntandikire ku ky'abafuutu soja then nkomekerereze na kino. Bafuutu soja kituufu obutawa magala kaadi ne bagiwa Nalukoola kibalumye. Ndabye Olivia Luta yagambye abakulu batuyise batukkakkanye. Naye nga munyiivu naye nga spirit mwagyogereramu taata ayogedde. Kakati ekyamazima mugana we Seimo tukkirize mu bukulembeze waliyo okuwangula n'okuwangulwa oba mu kalulu konna. Ate kitwala maturity ne level ya waggulu ey'okutegeera okumanya nti wemba mpanguddwa mu kalulu. Kati mwe mwagala mugambe nti mwagala President Museveni nti wawangulwa mu kalulu akkirize naye mwe babawangula mwe temwagala kukkiriza. Kati ebeera challenge ku side y'abaana ababeera ku ludda oluvuganya. So bafuutu soja obutasanyukira kya Nalukoola kuweebwa kaadi balina ate ku kibbe yalinga nakyo ate era gwe balina opushinga okugjayo kowa principles z'ekibiina bwe baba basonze ku ono nammwe mumusupportinge. Tebabalewudde by the way okugjayo magala okumwelevating okutuuka ku eyo level ne party ina kye contributing nnyo kubanga magala yaliyo nga bamwogera naye nga tetumumanyi. Mukana akalulu tugenda okukatandika nga magala sirinnya. Tugenda okukatandika nga Luswa ya standing up position ya magala. Naye kakati magala wazze n'ayita ku Salimu n'ayita ku Lusa ochegeera nti kiinako ko kye kikulaga bafuutu soja tebabalekedde mabega. Kyovula nkugambye nti wini ya magala agifunye leero tagenda gifuna luvannyuma wali eri afunye wini gyasabulako kulangirira. Stamp yejja okumala ekubibwemu mu kalulu akaliddako mu maaso. N'ebyo Nalukoola byagenda I'm too convinced nti Nalukoola yagenda otwalibwa MP bwe Kawempe North. Nti n'ebyo ebinaddirira oluvannyuma lwa Nalukoola by'anaaba akoze oba engeri gy'anaaba representinzeemu ekitundu kya Kawempe. Omanyi naye alina challenge nti okujja mu Kawempe nga mindset y'abantu Segirinya teyagenda mu parliament kuteesa. Yagenda kukyusa mindset ya mubaka kiki ateekeddwa kukola. Nti ababaka ye yakola kiri contrary. Era tebasobola na Musa mba MP abaali bateesa. Wabula ye yakola contrary ku kyo mubaka kyateekeddwa kukola. Parliament performance ye mbi nnyo. Ground performance ye nnungi. Okitegedde nti kati Nalukoola agenze okugwa mu kendo okuddako. Bonna bandyagadde omulaba. Actually kati awalina kukola ebintu ebyo nze mundaba eyange alina okukola ebyagala ofaanana ku ya Segirinya naddala mu bikolwa naye n'okujjukiza bannakawempe obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa Parliament. Exactly. Waliwo omuntu omu gwe nalaba ya raisinga issue naye nga ntuufu. Yagamba nti Honorable Segirinya yazimba eddwaliro n'essaazi n'eddwaliro tosobola kulitwalamu muntu kulijjanjabiramu lwansonga nti yakola ekintu ekirungi nga si buvunaanyizibwa bwe. Sustainability yakyo Gavumenti bw'ereeta policy oba bw'esalawo nti mu Kawempe North muteekebwemu eddwaliro
eddwaliro budget yali erina okufuluma buli mwaka kati ng'otunuulira nti Ssegirinnya yakozesa amaanyi mangi okuteekayo eddwaliro eryo naye ng'eddwaliro lirina kubeerawo mu kubeerawo kwe kati naye toyinza okufuna obuzibu gwe Nalukoola okukira kati tegeeza wojja osanga nti olina obbaako ebyobulamu by'oleeta naye nga bujjukiza bannakawempe nti munnyambeko tosindiikirize gavumenti eteeka eddagala mu ddwaliro lino lwa nsonga nti singa nange ayogera nfuna obuzibu bino bigenda kuyimira tebigenda ttambula. So kati eyo mindset change ze zimu ku nsozi Nalukoola zayolekedde nti si kintu kyangu era abapolitician abasingira singa kino kibadde kisanya nti obolyawo nga kikyabulako myaka ng'esatu yandituuse n'abigatta n'abyawula n'akita. So Magala astandinga okubeera ng'omuntu omuntu w'abantu bafuutu soja eno ebadde message yange nti okubeera nga Magala tebamuwadde kaadi tekitegeeza nti muluuzinze. Muwangudde nnyo kubanga kakati ne public esobola okudiscussinga ku Magala ekitegeeza mumaze okuzimba omukulembeze wammwe nti is a leader in waiting. Waliwo omukulembeze yameesinga kankubuulire mugana Esaimo waliwo omukulembeze gwe bayita Roy Sembogga. Roy Sembogga singa kati ndowooza standinga chances nnene nnyo okubanga agenda kudda mu Kawempe South naye mistake ya Roy Sembogga gye yakola kwe kuditaakinga Kenya yali w'amaanyi naye kaadi ye yamunyiiza. Roy Sembogga tukitwale nti ye generation ya Magala because Roy Sembogga is Magala generation. Exactly. Kaadi neetamuweebwa ne bagiwa Kaziwe Bashir. Kaziwe Bashir n'atuuka mu parliament n'ameesinga apo. Kati saa zino musika banoonya na munnyinoonya. Okitegedde nti kati balina kusooka kugattana kwawula naye ng'ate waliwo enjawulo y'okwetegeka n'okweteekerateekera. Kati yeetegekera akalulu kali eri bw'ataakafuna n'abeera ng'ali shut down. Ate nga saa zino Roy yali amaze okufuna omukisa nti already kibaddewo alaba. Omanyi level kwe yandibadde. Kati kyekyo kye ŋŋambye ku Magala nti ye kati wini kati yagiina mu mikono gye. Omupiira guli mu bafuutu soja be bamanyi direction gye bagenda okuguzzaawo. Kiri eri Nalukoola okukola ebirungi bw'atabikola Magala waali stand by generator weeri bamaze ogikuplantingira. Njagala tutunule omanyi njo nina akantu ke nnakoze naye kati profesa yange tennavaayo bulungi. Mu profesa yange abasatu era be babadde nentuka ne ku extent saayogedde percentage jjo eya luswa nabagambye ali mu 35 era tugenza okutuuka ku ground ngali ku 35. Kakati profesa yange inatuukira wali we tulinda mu independent nsembyeyo okutunula ku page ya Luswa Luwemba nga taddeyo wa boda nga mugamba honorable tubi jangu tujja kuwagira ekyaji taddeyo mu kaseera bakoze eki we balangiridde candidate mwempola mpola mumpa obudde nabbi wa mwenze enkola ki naye njagala tutunule kubi nupu byebadde fiirwa kuba ekya Magala nti first of all mwana muwulize tuyinza okuba badde osobola muwa kaadi eyo ne bwe batamuwadde because mwana y'omu ku basoose okukonsidinga nti nzikoze eki nti nzikiriza era n'agamba n'okugamba nti nze campaigning ki manager wa Nalukoola yatudde ku side ya Nalukoola kino kye ŋŋambye bembadde nabo. Ekisooka nuupu eyina ebiwundu by'abasajja ba DP block ntegedde bulungi naye wabanga kino si kimu because I don't interact n'abakulu mu kibiina naye wabanga nuupu bafunye akattu k'okusalawo ku Magala ne Nalukoola ngo bawa kaadi nga bamaze n'okuva ku ground because kimanyi n'endowooza naddala ku 50% eya gundi eyo ematali nga balinamu contribution yaabwe. Ekizibu ekyo baakireeta ku lunaku lwe bakkiriza Nalukoola okukkiriza okujja okunona empapula. I get you. Nti Nalukoola is too good okugaanibwa ate gwe n'omuwa omukisa ku kituuti kyo ajje achallenginge abaana babadde bannyogovu nga bawadde Nalukoola kaadi ne speech ya Nalukoola ng'ekuwaliriza okugoberera n'omu ku birenduulu n'engalo ye Nalukoola ge twayogerako ekibiina kya Nuupu gwe kyaleeta
n'atuula katuuti kaabwe n'akubaganya ebirowoozo n'avaawo nga buli omu agamba ne bannanga akasajjaako kakitegeeza nti ensobi yakolebwa we baba nga bafunye obuzibu mu kusalawo olunaku lwe baamukkiriza okujja okununaki sina lunaku olwo ensobi yakolebwa mu 2020 bwe baali bakalonkinga NUP mu July. Pulezidenti w'ekibiina ye yagamba omuntu yenna ne waba abeegasseeko in fact ndoza yakizzeemu ne mukano yagamba omuntu yenna ne bw'abeegattako leero aba wankyukakyuka kati ate era teri kibiina kyabufuzi kisobola kuggayira abantu bweru kubanga ekibiina kibuna baki nali ndi wali empigi nga ndaba Timulanda yaliwo enaaleemu najjo wanupu n'amuwangula naye on record yagaana okugikwatako n'asala najja muki kitegedde lusobola kugamba Timulanda toweegatta ku kibiina kati ng'omaze okuleeta Nalukoola omuwadde the biggest platform mu kalulu ako bonna tugenda bikola byonna lwale zigenda kukolebwa abakulembeze abamanyi bagenda kujja naye tewali platform egenda kubeera y'amaanyi mu kunoonya akalulu k'ekawempe ng'eya debate. Yes. Kubanga tewali platform egenda kubeerawo abantu bagirabe olova nga bwe balaba debate yaki kati omaze omutunda mulungi naye aliko ekikulu yakajja ekikulu yali wa DP nabali eri bye bakola ekikulu bampuga batukola bwe byonna ebyo byonna biki bituufu naye omaze omupromotinga kakati omusajja bamuyita Robert Greene yawandiika akatabo ndowooza kali so famous ennaku zino akayita the 48 laws of power omu ku butabo bwemba nabwe wange ng'asoba kalimu akawaayiro bagamba nti use your enemy more than your friends. Kakati okulonda Nalukoola singa mugoberera nnyo Nalukoola yaani olaba Seimonze saagala nnyo kubeera muntu agenda kuba stamp esemberayo ddala kugamba nti buli muntu eyaliko mu DP block yali mukyamu yaliko mu DP block DP yes DP nabadde ndaba omusajja gwe bayita Kakembo Michael Kakembo nyinza okubanga mu bigambo byange bye nasooka okwogera either naawe oba n'omuntu omulala yenna nayogera ku musajja gwe bayita Michael Kakembo w'Entebbe nti y'omu ku basajja bagenda okugenda n'empuuga era bwe kyatuukirira yatuuka n'agenda naye ne mu recent discussions ze ndi okulaba Kakembo alaga nti teyamanya tannaba kukijjayo publicly neze nkikubuulira nti kati bwetyo stand ye bweri teyamanya nti biriba bwe bityo akyakubirira naye teyamanya nti biriba nga we biri teyamanya nti biki ebiriba exactly. So Nalukoola nze okusinziira ku ngeri gye mwetegerezaamu era ndowooza bwe wali onjijjako ka statement ku lunaku lwa debate ninako ebigambo bye nagamba ngenda biddiramu n'abalabi baawani nti tukirize tugaane Nalukoola yasazeewo okukwatagana ne Kyagulanyi generational factor bali mu the same school of thought oba ontegeera nti Nalukoola n'obwalooya bwe naddala nga muvubuka muto ajja kutya nnyo okulaba ng'ayiwayo ensi kubanga waliwo abasetingiddwako presidency nti mpuuga kanso naye bwe yatuuka n'aseringa out engeri gy'akomekkereza bweti kati ye bw'abanga akiraba ng'ate gy'agenze ewa Kyagulanyi naye akimanyi nti Kyagulanyi naye musajja mugezi ajja kukozesa Kyagulanyi ye yakozesezza eri empiki kozesa nnyo balabe b'okusinga mikwano gyo nti bajja kwagala nnyo kukola okuimpressinga nti bakola ekitegeeza bajja kupooshinga ggoolo yo so Kyagulanyi teyabadde musiru mu kugamba nti oba n'enteekateeka y'ekibiina saagala nnyo kukinalolinga ku Kyagulanyi n'enteekateeka y'ekibiina teyabadde ya kiboggwe kubanga balonda Nalukoola okubeera nga standingamu position. Number 2 nagamba nti kanso wa Meru yafa nakyogera ku lunaku lwa debate nenga nti NUP mu kaseera nga kanso wa Meru kati ndowooza giweze emyaka 2 gigenda mu 3 bukyanga afa balemererwa okufuna omuntu oyo ng'asobola okuwaayo kyonna okulaba ng'alwanirira kino Nalukoola kyabadde akola nti we wetegereza Nalukoola ne mu kaseera nga yali akyali munnamateeka wa Democratic Party yali alwanirira abantu bano okitegeera nti tafuddeeyo oba mugagga kyenkana ki oba ki naye akozesa
ekyo kyayina okulaba nga alwanirira kino. Nengamba nti eyo empiki y'amaanyi nnyo nti Kyagulanyi yaluuzinga Wameri tajja kukkiriza kuluuzinga Nalukoola. Ate ekirala Joel Ssenyonyi komandi ye mu Parliament yeetaagako front y'abasajja nga Nalukoola nti yanogako ku basajja ba Democratic Party abaddemu mu kisaawe ky'ebyobufuzi n'alozaako ne ku busagwa obuyinza okumujjira singa kuba yalaba ku bano bampuuga obusagwa obuyinza omujjira singa abasazeewo okweditaakinga ku NUP. So kati Kyagulanyi mu kupreparinga amagye ge agagenda okupushinga ali eri ku front y'amateeka aba yeetaagawo abasajja ng'aba bali experienced nga bw'anaayogera ekintu wali ku floor of the Parliament ajja challenginga nnyo. Kyagulanyi yeetaaga nnyo abantu abo wali ku front nti ono futu kisoja awo wabadde wajja mutawaanya ngera wolaba abaana abasinga abalondebwa bakulembeze balungi naye obuzibu buli bumu wali eri ku Parliament ebigambo ebyogerebwawo engeri wetagamu experience okitegeera nange ebadde point yange nemmenya okumagala nti magala mukulembeze mulungi naye tuyinza omutta tumututte mu ttiimu y'eggwanga tasambye bulungi club football. So mu muzimbe era mu muteeketeeke kyekiri kye tugambye nti ye already yawangudde dda batandike era nze nandyagadde amyukezzaako awo ayingirawo mu bavubuka. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. So ekyokubeera nga Nalukoola ono waba agenze wali eri ku front ya Parliament ku ludda lwa National Unity Platform tekireetera bannakibiina kulowooza nti ajja batunda olw'omusota nti Ssekawuka kaali kakulumye okalaba okeewala. Ono Nalukoola akyali mwana muto akyalina future nnene. Ekirala manyi Uganda eno solo baana nga ndi wano omanyi Nalukoola is a council alina company Nalukoola Company Advocates akola emirimu gye alina bamuwa license. Kakati okuleka Nalukoola nga ataayaaya okulanga ogenda kumma Nalukoola kaadi omukwata omusibire ewuwe magere naye Nalukoola omuleka nga ataayaaya ne bwekiba nga tekiri mu kirowoozo kye waliwo ayinza omuguza ekirowoozo ekyo mu kwagala oba ku mpaka. Otegedde bulungi nkufuna era ngawo n'ababadde bayingidde dda akalulu ako abalinze nga bateeze akamyufu kano bwe kaggwa onaaveeyo nga balina abantu babiri ku Luswa Luwemba ne Nalukoola nga balina kubaako gwe bambala. Unfortunately nina ekirowoozo kyange nti Luswa bayinza omwamba netayakyayambalirika. Kakati okonye ku nsonga y'okubeera nti Nalukoola ono wandimulese ng'ali idle obadde ojja mukozesa ensobi olaba Nalukoola abadde agenda kwonoonera mu kalulu ako kuba is too good. Yes, ate njagala gwe ogende gwalaba ogende weetegereze Nalukoola ono buli wabadde nga mu ground work engeri gy'abadde interactingamu n'abantu ku buli challenge kyekiri kye nakugambyeko nti ne ku debate oba kyewayogeddeko nti ne ku debate we baamuwa opportunity yagenda okuvaawo awo ng'emitima gy'abangi gyawangudde alina capacity esobola okupaswedinga. So kati singa oba omugyeemu mu lisiti y'abantu b'osembezza asobola okuzimbayo akazinga akake kubanga olwedde amaze okulozaako ku tusannyalaze tuwo visibility. So oba omwetaaga omusemo osobola omumusigaza n'ogamba kubaka n'akalulu jjukira kino kitwaye mwami kyayogeddera ne kino kankibagambe nti kanaakalulu NRM ekaagala nga bwetakaagalanako nnyo Nuupu ekeetaaga nnyo kubanga first of all by election zonna ezibaddewo mu kisanja kino Nuupu tennakwatamu.
gye yakwatamu ng'eringa eyiwangu wadde nga mu Buganda tubaddemu nnyo by election eyasooka yali yanakwedde era baali bagiwangudde ebyagwawo mwabikola ki mwabiraba kati Nuupu yeetaaga by election eno kyokka naye muyagala kulaga nti waliwo emirimu egikoleddwa lwa nsonga nti ekisanja kino gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni bakimaze bali mu kuinvestinga a lot of money. President Museveni ayinza batalina interest mu kalulu naye bano babadde ng'atuma ng'abawa ssente ayinza n'okuba ali mu State House ali bw'ati agamba bulijjo muŋŋamba mukola mbalina yeyo point gye mbadde ngenda okugamba nti NRM essaawa zino boogera ekigambo kimu oba mwagala oba temwagala omanye empiki gye bazzeemu okuzannya yempiki eyali eno egundi eno mu Hoima side eyo eno by election ekyasembye yali minisita ono eyafa yempiki yemu gye bazzeemu okuzannya eno ku Nambi nti balinawo okwo gwe baleese naye balaga engeri gye bamuteeseteese ye alina ku audience kyokka ate Nambi talina oba okategedde kati politics w'okuddamu okutwala regioni eyo mungi nti alimu n'abakulu bulijjo be baatuma mission y'okuddamu okufuteeza n'okulaga nti NRM emaze okutwala majority ya ghetto. Ghetto olaba ghetto engeri President Museveni okimanyi nti ainvestinze nga kumpi mu buli ghetto sako milioni 10. Bakwebyo President Museveni yayita abavuka bo mu ghetto ekololaawo sede zabo ozimanyi okitegeera n'akola eyo agenda namyalo ono yekka namyalo sente zonna zigenda mu ghetto Buchamani Catherine Kusaasira zonna zidda mu ghetto figa bonna eyo na ghetto exactly n'abalala bangi nnyo tuliza okwogera nate abantu ne mutujja ku mulamwa kati kano kalimu interest kati akalulu kano mulimu nze kino kigamba President Museveni talina akalulu kano kalinamu interest oba interest gyakalina ntono nnyo compared ku bano bulijjo baatuma kati awo wetudda waliwo embadde wetubadde nti kati gwe wa Nuupu olina okkendeeza ku bizibu byo nti Magala osobola bbanga omwagala naye okuwa Magala kaadi oba weecreatingidde ebizibu bingi woteeka ku front yaani nti olese Nalukoolo ono kubanga bali basajja bo kye basinga okwagala kale owabe ne batawangudde talina bba wa Nuupu so kati mu kaseera nga kano nga embala yoani agenda okukwata ng'embala yaani agenda okukwata furaga ya oba ani agenda okudda mu parliament ku ludda lwa Kawempe North NRM nga political party era kino njagala mbere very assertive balina target ey'amaanyi ennyo okulaba nga akalulu kano bakatwala oba opposition eyagala oba nedda kubanga ye mwami Museveni nabanene abayagala okuddamu okumobilizing okumuddiza Buganda balina kye badde bamulaga nti Kyagulanyi tumumazeemu mu Buganda kuba kali gwe kyoba omanya nti mu kalulu kano kati mu Uganda President Museveni yatufuze ebbanga lyakoze eki lyafugidde kati abamwetodde bonna bakuba mukube buli project efuluma awola akasente akola ki akajjirako kati nawe tubadde tugenda mu 26 jukira mu 26 yabeera ne pressure ye eyakalulu ketubandi ne baminisita bamuyisaako ne bamugamba nga muzeeyi gundi bannaye akalulu kaaganye nga takyalina kyakola ki takyalina kyakola kati afunye omukisa nga tunagenda mu 26 afunye omukisa wakati mu kibuga Kampala wakati mu mutima gwa ghetto wakuddeho by election bano bulijjo yadde bamugamba nti muzeeyi tukola tuweeyo akawumbi kamu tukawona agenda tukolera kino tuweeyo buwumbi agenda tukolera tuno balina okakasa okulaga abantu abakyuse oba tebakoze eki kakati kali ketubaddeko nti Nuupu obadde olina okusukka level y'okugamba nti ndeeta ukana akalulu tebaguluminga toleetamu muyiga eno tugenda mu World Cup toleetamu muyiga weetaaga Magala mulungi era with time he will be better ne weetaaga Nalukola gwogendo wa kaadi ng'abantu bamwagala naye nga ne bw'aba ayogera nowa NRM otegera bulungi ekyokubiri nti womala oweyinga nti Magala wuuno ne Nalukola wuuno bale tubale tulina ab'amaanyi nti bwe nnyima Magala kaadi solo muyite Emagere ne twogera otegera bulungi ne musigaza n'atayonoona naye ono we mumma kaadi agenda tambula agende kyokka gy'atambula simanyiyo okyogedde so mu ngeri y'okutwala ghetto era Forum for Democratic Change
bakoleddemu nabo era njija okulaga nti akalulu kano kalimu some interests kirabika nabo banoonyeza who could be the best candidate ne bakwata Aganaga kalateche cha Aganaga kinyonnyola kiri nti kituufu kana akalulu it is a ghetto vote nti ani asobola okusabotaginga lwakuba era FDC ze yakoze manyi ndowooza bambi nabo ababalira balina okubeera n'abantu nga bali connected mu ghetto nga nti kati ghetto entuufu yeeno watosobola kukwata ghetto y'Ennateete n'ogitwala ewa weno ghetto yeeno mu Lubaga nono bamuzaale obayo ne bamuzaalo bayo naye obuzaale bwanjawulo ne region omuntu mwa dominatingira waka kati tukirize tugaane Kawempe ojja kubeeramu ne Mudra obeeremu ne Palaso kati kantunuulire Mudra kamujje mu kibalo kubanga ye muntu wa principle kantunuulire Palaso nti Palaso empiki eno yandibadde atagikuzannyira bulungi bwo badde oyagala ku dilutinga okuleeta Aganaga kujja ku dilutinga eri nze kyendowooza Aganaga ng'omuntu upstairs is okay yes naye bano ababadde bali mu bwetaavu ente sibe baagirunda naye n'ojjiwa ebikuta esobola obbawa amata nakyo kyabalemye nti after nominating Aganaga nga candidate waabwe baade bamuweerawo PA otegedde bulungi agenda okuhandlinga his political interviews exactly ekyokubiri agenda okumugaidinga on what to say when to say it FDC bina tebabikola ki tebabitunuulira nti Aganaga ye muntu asobola okwe-expressinga bulungi mu Luzungu otegedde bulungi amagezi agalina yes naye because si field mwatambulira ate tekiri mu nteeka tekibadde mu nteeka ye kyali kikakata ku FDC yali teyina kiddako n'esalawo okwampoyitinga Aganaga okumuteekateeka kubanga singa Aganaga ateekebwa katula zino pano zetugendako nga ziri mu Luzungu Aganaga asobola okukyalenjinga naye yeetaaga oteekateeka temumuwadde opportunity eyo kati ekibuuzo bo FDC basazeewo okuyonka buyonsi Aganaga tebalina kibaagala mugattako nze nyinza nolowooza nti yayagadde kusaasaanyako manyi n'okuyingira mu kalulu ng'ofuna akasente bafuna akasente naye kakati oyagala auditor general bakubemu ebituli bawadde visibility anti kakati okubawa visibility kyanjawulo n'okubeera nga olina lipooti ey'okwanukula nti ensaasaanya kati bw'ogamba nti Aganaga twamutadde mu $1,000,000 that is understandable mwene mulyaka 9 yene mumuwaka 10 kijja tegerekeka nti kati either nabo bennyini bayeka interest yaabwe teyadde yakubeera nti basindisa Aganaga kubawa amasannyalaze wabula nga kuleetera kubeera nga bo politically babeera correct nsonga za finances omanyi naye eryawo eri factor eryawo so nga tuyingira akalulu kano nze kendi convinced nti ekibiina kya NUP kigenda katwala ninako observations zange zenkakozeemu era zenjagala zisigale ku record Seimo Uganda n'engeri gyekulembeddwamu tukaabe nnyo olw'omulembe oguddako nabadde neetegereza debate eyabadde ekavule nga abasajja engeri gye bagezaako okwagala nga kale mu bwongo bye baagala okwogera babitegeera naye ng'okubifulumya nalabye abasajja nga batoba n'olulimi Olungereza si bonna naye nga batoba n'olulimi Olungereza NRM basanyuse ne baseka ne baga balabe lengera abantu ab'ekiboggwe mukola muti ebintu ebyo naye ate NUP ndowooza tugiwe obuyinja bwayo olw'okuteekawo debate kuba debate yayongedde okwolesa education sector ye Uganda nti after 40 years mu buyinza okyasobola okubeeramu n'omuntu ng'ayagala okwesimbawo kituufu yandikoledde abantu be naye nga tasobola kubakiikirira tasobola ku opening up okitegeera olulimi Olungereza nga tasobola dwogera naye ate nga lwetaagibwa wali nga yandibadde mulungi nnyo mu birowoozo naye nga bwe tudda ku ki ekiteekeddwa okukolebwa nga kizibu so
education sector yaffe era nayo twetaaga tuddemu gikuba mu ttooki kati baani be batuleetera omanyi lwaki nti kati tutuuse ne tuzirolinga ku party interest na someone who's okwetegeka kw'omuntu nti Nalukola ye yeetegeka then ne party interest nti zibadde ku magala kiva kubwakuba nti abandi badde oba oliawo abalala abandi badde mo okuba nti be batuufu ennyo okujja okwesimbawo babadde sibateeketeeke naye nno nze nooti yange eri bweti bwe tuddayo okusoma njagala kuddayo kusoma nkirungi naye mu kuddayo okusoma kwange saagala kufuna mpapula obuzibu bw'okusoma abantu mugenda kufuna mpapula ze nnina zemmala kubanga nina level eno yonna nina ne bachelors naye bwe musalawo okuddayo okusoma muddeeyo mumanye emyaka 3 nga weewaddeyo osome nga n'oluzungu olwogera oluzungu is confidence njagala okwebazaawo na mwami meya Mathias Walukagga teyaddayo kufuna mpapula atwala obudde adiscussinga era olabanga akyuseemu oluzungu is confidence ti mwami Kyagulanyi gwe twalina 5 years ago oli eyasooka ng'oluzungu alumanyi but because it wasn't his thing nga takibeeramu nnyo kale saazi n'atambudde agenze mu bazungu kati is okay kyafuuka nga Luganda can open up right now yes so eyo problem gyetukola ki gyetulina naddala abakulembeze baffe nga bitabo tukola ki nga tebiriiwo then mu byonna byonna analysis yonna nga tugimaliriza naddala kusalawo kwa musajjawo nsereko kusalawo kwa kuguni nga tunagenda ku nsereko njagala okwozaayoza ekibiina kya National Unity Platform bagamba nno nkiwaananya tunayintanisa kiwulira nti kati kyekiriwo ate onaayogera ku bali abasibidde katikati naye of course era bwe banaayogera ebirala nja bikola ki nja byogera bwe buzibu bwange katikati mbadde sinaba n'okukulisa twavuddeyo lwako omukulu yasobodde gwe twali tugumirako mwami mubaddeko awo ngewaka ebweru mutyayo nga aliyo omusezi kati mwina nga mugira ku maama emabega bwe ate maama teyabaddewo naye Piero you forever naye kinjagala okwebaza Nuupu nze era njala sinalo ngambe nti abalaba Nuupu ekyaba surprisinga nnyo lwaki batandise okuzannya politics ali beyond their haters expectations ekisooka kibadde mu ttaala nti nno Magala agenda funa kaadi because is a foot soldier tagifunye si lwakuba nti nebamuliddemu olukwe nti politics tebamuzannya nabiri on paper byokka nti barealizinze nti akalu kano ke tugendamu kakufa nakola ki nakuona ekyokubiri nti wano tuzannya wano tufiirwa ki tuzannya tukola ki tofiirwa ki tumaliza nga tuuse ku choice era ndowooza nti saa zino bonna ba independent bagenda okuva mu Nuupu tebagenda gikosa yadde eyani badde agikosa Katonda alwanidde Nuupu olutalo nga ne kaadi tennakola ki tennaba kugabibwa nenze kino njala kitiza okusinzira ngamba muganda wange Luwemba mumanyi kuba njogera ne namba yegikola ki yagikuwa oyina abantu abasobola okuyamba okugenda mu kalulu kano nga independent naye future ye ekyali bright you would be another person gwe twandibadde twogerako wano nga tumala Magala twogera ku ggwe naye tekisobose naye tekinaggwa okyasobola nze nsaba tewandigenze ku ballot eyo oba ntegeera bulungi tewandigenze ku ballot oba osobola because mu Uganda osobola okulaba Sayimo ng'ekintu kyakola teyandikikoze naye n'otamanya biki ebimusindiikiriza emabega bw'obanga mu byonna ssente ze eziriwawo nga tewali kyamanyi kikusindiikiriza there are things nga twonoona egyo tutambulira oli nga Sayimo mbadde nzija mu bantu mbagamba ndi mutuukirivu kumbe mbadde nziba abantu omusajja n'agamba nti Sayimo bw'otakola kino ngenda kukuleetera kino ekyo oba oyagala basaagala erinnya lyange lyenzimbidde ebbanga saagala lifejja toyagala lifojja kukola ki wabanga tetulinayo blackmail yonna nga it is about money nakusindiikiriza yongera weerowooze tojja ntegedde bulungi Ekitiibwa kya Buganda
Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo. Ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu. So nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo. Ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool. Abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ezowammanga. Future okyagirina birize nezo nensobiri kyesinga okwagala kuba na Uganda is a good people. Babivaako mangu ate bazadde Uganda ezudde bakimanyi nti ono mwana muto we bakukyayira singa olaga nti oli mukulu ng'ate oli muto otegedde bulungi bona agezaako okwagala okuchallenginga kati wano ojja kuba tochallenginga for Kawempe North interest najja kulabira mu interest ne mu byonna njagala kubuuza abakozesa abantu wano mu Uganda bo babagattako ddi kubanga ng'omaze okukizuula nti competition ya kaadi ya Nuupu eri ku bantu basatu Magala Nalukoola ne Luswa naye ng'ekyamazima omukisa gwa Luswa ofuna kaadi Mutini naye ng'ate mu bantu w'amaanyi oba osazeewo muteekateeka osobola okukkiriza Luswa okukola ensobi ezo z'akoze along the way. Anti kaakati olaba bano abantu abasindiikiriza n'abadyekadyeka abantu babeera n'ebiruubirirwa byabwe. Luusi ebiruubirirwa byabwe tebibeera longo term. Biba byakwonoona na kucyankalanya nti ye agamba let me just win the battle. Okitegedde nti wonaga nti let me just win the battle ono omwana kanze musindiikiriza nota analyzinga nti olaba NUP yo we yatuuse yakozeseza analysis eno kaadi ebadde analysis ebadde analysis nti bagiwadde obudde n'omuntu omutuufu gwe bagenda ogiwa na butya we bagenda okukivaamu era bagenda teekateeka batya kubanga okuteekawo debate Kyagulanyi okugamba nti wagenda bbaawo debate ekyamazima kwali kubeera nga we banaagaba kaadi ya Nuupu tekigenda kuwaawaaza nnyo nga bwe kyandibadde. Jjukira abantu banene nga bwe babadde bavuganya Nalukoola nga bwe babadde bavuganya ne Nalukoola baali bakimanyi nabo nti Nalukoola is the best candidate era kyova olaba badyekadyekawo ne screenshots bazozo ndowooza twaza analyzinga twafunako okubudde okuzikuba mutoki olaba lwakuba kaadi tebadde nnyo tebadde mu ofiisi ya mukulu gwe badde balowooza kakati Nalukoola newankubadde baali babiseetinga bwe bityo tukitegere nti kati NUP yakyusa ebintu byakyukamu kaadi eviira ddala olaba ofiisi eyo esemberayo ddala eyo kaadi gy'oginona ew'omuntu vision beeyala kati kyakyukamu abantu tumalize bwetu tumalirize naye nga tugenda malize na musajja wo mbadde nkugamba nti Nalukoola bwakimanya nti yagenda okufuna kaadi eno era ekyamazima screenshots ziri ezafuluma bali ba preparinga public kugamba nti Nalukoola yaguze kaadi abadde abasinga nze kankubulira wano mu Kampala mu mwaka gwa 2020 waliwo omukulu omu eyatukuŋŋanya nga bannamawulire n'abaako ekintu kye yatusaba n'agamba nti Kamiliyoni yavudde mu reesi y'okuvuganya e Kampala ku bwa mmeeya agenda Mityana wakiwulirako ngenda kiwulirako wakiwulirako kati waliwo omukulu omu yali avuganya omu ku baali bavuganya teyawangula naye omu ku baali bavuganya mwaka akalulu yakisaponsalingira ssente nnyingi okitegera ku preparinga mind y'abantu nti ne ku Nalukoola baakikola naye Kyagulanyi olw'ensonga nti ye yakirengerera wala n'agamba katukole kubanga ye already yali akimanyi naye nti ono omusajja is too good okubanga aweebwa kaadi eno kati katukole oyina okuteekawo ensonga nti ensedde emabega we nti ne public egenda kukyenyigiramu kubanga nga tonnayogera kusendeza Nalukoola nti yaguze kaadi mubi
mubi okitegedde bolowooza abaali bamuvuganya tebakimanyi nti mulungi oba ffe twali tetukimanyi nti mulungi naye naffe twali so convinced nti engeri gye kiri nti waliwo allegation nti abaavanga mu DP baabaguzanga nguze nti noono naye bagenda gimuguza era kyova olaba omanyi n'omuntu nga yenna anaakola ekintu naye baba bajega kibi nnyo muganda wange okukola screenshot sebbiri screenshot eno ne screenshot eno tosobola kuŋŋamba nti ofunye screenshot okuva mu ssimu ya Saimo n'ofuna ne screenshot ku side ya Nyanzi kati nze nganze alowooza ekyo nali nkikumaze okikubamu obituli okitegedde kyenjogera kubanga waliwo screenshot ya Council ne screenshot ya Nyanzi ekyo ku muntu ategeera nga munnayuganda Nyanzi n'akuwa ne guni n'akuwa no bawo alyamu olukwe kiri omu naye tosobola kuŋŋamba ono yeeriddemu olukwe nange ne neeryamu olukwe oba kitegeera kyengezaako okulaga so kati ekyo ndowooza ku bannayuganda abategeera bemmanyi nakyo basobola okukyandastandinga ku sayidi ya debate Kyagulanyi yabadde ayagala inclusiveness ey'abannayuganda n'abalonzi be n'abagoberezi be nti tuleme kusalawo kuba yadde agendera kugikwasa Nalukoola kyadde kitegeerekekeddwa naye olw'ensonga nti yadde alina okukibalamu tunajjawo tutya kiri ekya Dawuti nti kaadi gundi si yagigabye badde bateekeddwa okuteekawo ekintu nga debate era ekyo kyo tukkirize tugaane National Unity Platform ekintu kye yaleese ekya debate mu kalulu k'e Kawempe North newankubadde kisetinze president kubanga gy'asoose okukikola tukimuweereko obugalo kale twagala kumaliriza Nsereko zizo akoze katemba Nsereko olaba Nsereko oyo nze kyamazima mwagadde nnyo mu kalulu sigamba nti gwe mbadde nsupportinga naye newankubadde bagamba nti era tutandika okukkiririza mu lugero lw'Abaganda olugamba nti awakula ennume tewakula emu Saimo Nsereko ye Sseggirinya era bwe kibanga fight hard ebadde ekola fight hard ate Nsereko y'omu ku baasinga okukuba Luswa Luwemba mu butamanya fight hard ejjidde nnyo mu mwami Nsereko oyo Luswa script gy'abadde atambuza omuntu omutuufu eyandibadde nayo yono ye Nsereko oyo omulaba naye alina opportunity mbuuza atya mu kaseera nga bannakawempe bamaze okutestinga ku politician kubanga onajja munnabyabufuzi bamaze okutestinga ku politician ne balaba nti tabakoledde Nsereko can be the best candidate lwaki awininze emitima gy'abantu omanyi politics waffe wakusesa wakunyumisa awininze emitima gy'abantu mu kunyumisa naddala nga tugenze mu kalulu ka bonna kano ke babanga buli MP yerwanako yekka Nsereko asobola okwebakira ekisanja ekyo ekijja kino va ku 2026 2031 n'abeera the best Sseggirinya akola atya nti bw'obanga oyina embala ya bwa Sseggirinya eyo esobola okugatta katemba mu byoyogedde kubanga kati ate bano bonna ekyo kyabadde abasingako nti ye ayinako embala emu ey'obwa Sseggirinya ayina comedy Sseggirinya comedian kati gattako ebikolwa bya Sseggirinya nga gattako ebikolwa kubanga comedy wa Sseggirinya abantu baki tebamuwanga budde ebikolwa yamubikkanga mu bikolwa kati bw'ogezaako n'okera nze era no script njikubuulira bukyali Nsereko alemye naye kuwuddisibwa era wanaawuddisibwa oyo ajja kuba agenze Nsereko obusimu bw'omukaaga banabo tandika okuyambanga Sseggirinya yayogera nti ayina kasente tandika kozesa erinnya omanyi bwe bakuwa erinnya nze singa nfuna opportunity nga Nsereko bw'agifunye mu kalulu ako awo okunona ssente mba mmanyiwo okyegedde kozesa opportunity y'okufuna n'okusaggula abo abaana ba NUP balina ssente abo abaana balina ssente NUP erina abaana abalina money Nsereko bw'oba mugezi kozesa abaana abo tandika obbasaggulamu obaggyemu akasente funamu abali mu diaspora funamu abali ku ground otandika tozigiza Nsereko olowooza emitwalo 5 buli wiiki ng'owagitaddemu okuva kati anti ogenda kugula ki bw'omanya nti waliyo weetegerezenga nnyo TV eziraga abantu abalina ebizibu gy'oba osooka tandika okwemulatinga embala z'obwa Sseggirinya
Nsereko tozikiza. Nsereko tozikiza biba bitabo ng'obadde tobirina. Nsereko katandika butandisi. Nsereko kano katandisa gwaguyina omupiira. Gwalimu embala ya Ssegirinya omutu. Ssegirinya era fight hard yekola erikolera mu Ssegirinya. Gwe tomunayeke yaziriseemu tojjukira ne Ssegirinya yazirikira kawe Kaleebe. Agudde Bobby n'amugamba yimuka ate Kale bane tweyanzege. Naye njagala okuweereza ebigambo bino eri muganda wange. Magala. From day one nze Magala namuwulira bonna boogedde ne Magala ayagala ekibiina kya Nuupu. Muganda wange ekisooka wadde boogera ku Nsereko ne gwasinza owangula. Lwansonga nti wajja mu kalulu kano nga siviyo y'amaanyi naye ng'ensi tekola ki? Tekumanyi. Essaawa zino ensi ekumanyi. Ekutegedde. Awo wennyini kampi obadde oyagala okwesimba MP baagasse miruka ki? Bakendeeza omuwendo gwa Claude Kansala. Simanyi atuddawo naye awo wennyini oba ojjanga Kansala. Tusooke tugendeko wali mu kanso weerezeyo emyaka emeka? 5. Kanso nalwokuba tumusaba aweereze bulungi. Naye singa yeekolaakola ebintu. Kanso in fact tumubuulirirewo nga bukyali. Eno gye wazze kitokota. Kubanga bampuuga luli ekyabawa advantage nti bo bajjanga maje mapangise. Bajjanga bamakinale b'Congo. Naye Nalukoola aweereddwa kaadi nga n'agyagala akola ki? Waali. Ekyo nno kifuula Nuupu ekibiina ekirala eky'amaanyi nti ogenda ofuga naye ng'okimanyi waliwo ayagala kaadi. Waliwo ajjaawo ate nga yeetegese. Ntegedde bulungi. Buli lunaku yeetegeka akukwata ensobi. Ntegedde bulungi. So naye nga njagala okutegeeza bafuutu sodia yonna gye muli mwegatte. Omanyi mwegatte ku I know emotions zibeerawo. Naye temwabulira byafaayo bya kibiina kye mulwaniridde ebbanga. Abamu mukivumidde. Abamu mukigendedde mu kkomera. Abamu mukirwanidde. Abamu n'okuzaala tuzadde. Ozaala muweni alemu nga naye omuno. Otegedde bulungi. Kaakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Saagala obusungu bajje ku kino mukoze kyafaayo. Kukalulunga bwe kati time ya in fact kyogere boti time ya kuleetera futu soja okumulaba nga ayina amagezi. Otegedde kwabo babateezaawo. Awo kabu bali eri ababatunulira we babala. Magala akkiriza. Kituufu akyawulira nga bwe mukola ki? Nga bwe muwulira naye akkiriza. Naye n'omwana omwana bw'amala okuzaala omwana. Okulumwa kw'omwana tekukoma mu kuzaala. Asigala alumwa kyovula bamukola ki? Bamunyiga. Naye buli bw'omusanga aba musanyufu. Kino kye mukoze nsuula mpya mu byobufuzi bya Uganda nti omuntu asobola okuwangulwa nga n'abawagizi abalina nakkiriza. Era eyo message njagala mugiweereze basajja bakulu bali be munenengana nabo ku mutimbagano. Mubalage. Mutulabye. Kati awo fuutu soja njagala weegatte ku Nalukoola onoonya akalulu. Tokanoonya kubanga Nalukoola omwagala. Kanoonye okulumya bali be mbadde mulumbagana ku mutimbagana nti yeffe bano. Yeffe bano kati mujjeeyo identity eyo nga mwegatta wamu mu supporting Nalukoola. Newe munaaba temuwangudde. Kubanga nayo twali Kayunga mu kalulu ka Nakwedde. Omanyi Fefe Kaserubogo bwa Malofa. Nali Kayunga. Tuyingira akalulu aka Nakwedde. Nakwedde ayinza okuba teyawangula kutuula mu bwa LC5 bwa region. Naye n'essaawa zino Muwonge yatuula mu kifo. Takkiriza nti yalimu. Okitegedde kyengezaako okulaga. So newe munaaba temuwangudde musooke muwangule luno olutalo oluso. Olutalo olubali mu maaso olutuufu lwakulaga maturity. Bwe munaamala odduvuunuka ezisigadde zonna mujja kuba muwangudde. Olutalo olutuufu lwakuwangula maturity na ndowooza. Kuvuunuka babadde babanyooma. Kuba bano ababala bulijjo ababayisaayisaamu amaaso abo abeeyita ba elite politicians babalinzaawo kuba bakimanyi nti awo we mutasukkawo ne pati eba egenze. Tweyanze gwasiboni banyabo. Mbere bulungi mwera. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.